Olunaku lw'eggulo omubaka wa Igara East era akulira okukwasisa empisa mu kisinde kya PLU Mawanda n'omubaka wa Elgon County Mudimi wa Makuyo baakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'e Nateete gye baasuze olw'ebigambibwa nti beenyigira mu kubulankanya ezimu ku nsimbi obuwumbi 164 ezaali ez'ebibiina by'obwegassi. Kumakya ebyokwenda binywezeddwa ku poliisi eno era abantu ababadde bajja okuwaaba emisango babagobedde bweru olw'abasirikale abapoliisi erwanyisa batujo ababadde bakimye omubaka okweddiza emiryango gyonna. Omubaka Mawanda mu bukuumi obw'amaanyi akulembedde abasirikale okubatuusa ekkololo mu maka ge okwaza okulaba obanga banaabaako obujulizi bonna bwe basangayo. Eno tekkiriziddwayo bannamawulire nga n'abantu abasula mu kitundu ekyo basanze akaseera akazibu okutuuka mu maka gaabwe olw'ebyokwenda ebibadde ebinywevu. We want to enter inside. We have come back home. No, but else we don't have much information about that. Munda kitutte essaawa ezikunuukiriza mu 3 nga poliisi eri mu kwaza era ab'ebyokwerinda bafulumye n'ekibokisi ekiddugavu ekitategeerekese kibaddemu. Omubaka Mawanda oluggiddwa ekkololo n'addizibwa mu mmotoka emuzizaayo e Nateete ku poliisi waakuumirwa. Munnamateeka we Brian Rubihayo ategeeza nti emisango egivunaanibwa omuntu waabwe tebagimanyi era balinze kugenda mu kkooti balaba ekiddako. Bye tuwulira tebiriyo, tuwulira oluvuuvu mwanammwe nga wembuwulira. Nefe tumanyi he's innocent, plainly innocent, and tulinze tugende mu kooti, we prove and we show oba baleeta obujulizi bwe balina. Bw'abuuziddwa kye bazudde munda agambye nti mpawo kisangiddwayo nga ne box ebaddemu bintu bya poliisi ebikozesebwa mu kunoonyereza. Kyemulabye mu black case, that's an investigation kit y'abapoliisi mwe mubeera equipment yonna gye bakozesa, so it has nothing to do with him. Kyokka balaze obwennyamivu olwa poliisi okuyingira n'eyaza amaka g'omuntu waabwe nga bo bannamateeka tebannatuuka. Tuvumirira because the police should have informed us because our client is entitled to representation if they are doing a search, especially on a residence, but naffe tubitegedde through bannamawulire and we were here. But all is well. Abawagizi b'omubaka Mawanda nga bambadde emijoozi gya PLU bagenze mu bungi ku poliisi e Nateete era bano DPC Hassan Sekalema ayogerezganyiza nabo nga babulira ng'omubaka bw'atannakomezebwawo kyokka bino tebabiwuliriza. Batudde ne bamulinda okutuuka ssaawa 9 bwe bamukomerezaawo n'ayingira ku poliisi mu byokwerinda eby'amaanyi. Mukinamyuka akulira PLU mu Buganda Frank Kashumba atangaazizza nti ekisinde kino si kyakukkiriza bantu abekkuutiriza ku Genomuhozi Kainerugaba nga bamaze okubba ne balowooza nti baakubeejeereza. Teri muntu yenna agenda kwekweka mu Genomuhozi Kainerugaba yeetabe mu kunyaga eggwanga. Abantu bano babbye beyond repair. Kashumba agamba nti Mawanda olw'okuba omukulembeze mu PLU tekimutaasiza kukwatibwa nga kino kiraga nti Genomuhozi ne bw'anaaba akutte obuyinza si waakukkiriza babulankanya nsimbi yamwe wa musolo. Ne bw'onooba osiba ne Genomuhozi Kainerugaba everyday obujulizi bwe bunajja nti olina omusango gwe wazza wateeka engalo zo mu ssente z'omuwi w'omusolo Genomuhozi Kainerugaba tagenda kuprotectinga kino kikugamba. David Tamale ne Kiza Martin be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.